breaking news eriwo tesanyusa nenga nina okukikutirawo mu Uganda kwanze nabagamba ku international scene zono njammo kwatanga one man army then tubivumirire ebikolobero byono omusajja byakola kubanga bya kisiru nyate bitulabisa omwami oyo Museveni takyasobola kweka frustration takyasobola nabagamba ono wetulaga takyatuinako option kalutaina ekintu ekimutaasa kiri eki senga afuna civil war agipise n'agipika naye tugimumye yagenda n'aleeta abalalo mu Buganda ne tugaana okulwanagana n'abalalo ne tubeesonyiwa n'apika ekintu kya tribalism ne kigaana kubanga yengeri yokka mutowerera afaanagana nga Skeleton yono wano Kagame engeri gy'afaananamu gyasobola okufuga Rwanda okitegera gyasobola okufuna obuyinza mu Rwanda kati kitabani kyakigerezaako ebintu byonna biganye kakati ekintu kye kisobola okufugiramu kiri eki kufuna civil war wekifuna civil war ne balangira state of emergency naye agipise n'agipika apise tribalism tubiganye aleese abalaalo tuganye mu Buganda tubaganye n'abatwala eri waggulu mu Teeso netteeso nene bagaana okukimwa namukwekazakazanga mukaluka lutajja buseraga abalaalo muveeyo eno directive nga tumumye civil war kakati walabye ekyo nga kiganye abapikira lutalo na Sudan Museveni ali mu kupika lutalo na Sudan okitegera ayingirira Sudan nasooka nembagamba nti omwami oyo atandise okutta abasudani nga wababbako ettaka okitegera ekintu ekyo America nesindika ambasada waayo najja mu Uganda awo nasinkano wa Uganda ne bagende wa Museveni ne bamugamba abistoping Riek Machar nawandikira UN amaje ga Uganda gakoleki gafulume Sudan okitegera ekintu ekyo gafulume Sudan gadde Uganda omuyaayo oyo amaje agamu yagajjayo agali mu kitundu kya Riek Machar then nasigaza ya amaje agakuuma Salva Kiir SFC yekuuma Salva Kiir okitegera naye bamugamba agijeyo kati kyali mukolo okubanga ayagala lutalo lukaluka kye kisobola okumutaasaako kitabani kyo okutufuga naye okweremeza ku ntebe Museveni atandise okutenkula lutalo ku Basudani okitegera ekintu ekyo ali mu kutta Basudani ekyo nkibabuulira bannayuganda it is the high time you stand with Sudanese muvumirie Museveni ekikolo ekintu kyali mu kukola ali mu kubaleetera lutalo naye njaga otunuulye tanka zino zipakinze side ki zipakinze side ya Uganda tanka azitadde side za Uganda n'amaje agadeployize ku side ya Uganda ekintu kye yekwasa nti Sudan South Sudan bubalumbye ekitundu kya West Nile ekintu ekyo bakita sovereignty bakita territorial sovereignty kiri under UN kibeera against the UN charter okitegera sengo okikola naye nga ekiri approved ekituufu ekiriwo amaje ga Uganda ge gayingidde South Sudan ne gagenda ne gatta Abasudan basa Abasudani batano era Abasudani mu kwerwanako ne battayo mu UPDF mukubanga Abasudani bali tebabyetegekedde bo bamanyi nti nno egundi ya Riek Machar gye wandikira UN yali mu kukola ki yali mu kugenda maaso kati Museveni ono kimuteseza tanka zino ku side za Uganda ayagala South Sudan erumbe Uganda kubanga olutala lwagala mu Uganda kyali mu kubala akaluluko takasobola ali out kati alina bati nkuulira lutalo luno okitegera ekyo bana Uganda it is the high time mutandika okuprotestinga ku bino ebintu ate bakyali abo nabagamba bakyali bano basiru ekintu kye bakola luno lutalo lwali mu kupika terusoboka okitegera tekigenda kusobokera tajja succeedinga nakyo nabagamba when it comes to foreign policy and international charters look no further kino kati mwe basiru mwe kambanyonyola ekintu kyone kyemuli mu kukola ndiri nabagamba government eno ejjudde abasiru ye ekintu kyakola ayagala ekimuyisaawo ku olwo kati amanyi wana alumba Sudan egenda kujja emukube Museveni ne wafuna ekikompolo eki ne kiva mu Sudan ne kigwa ku ttaka lya Uganda ayagala lutalo lutandikire watagenda duvuga nga aluza Kampala sachi ati ajjawo akalulu kubanga akati takayinaako ki takayinaako se ebyabadde nga alimba nga ali ne bakyalibe kati mwe basiru mwe kambabuulire kino ekintu kye muli mu kukola kiri against the UN charter kino bakita sovereignty bakita territorial sovereignty mwe muyingiridde sovereignty ya Sudan ekintu kya nyini ekiri mu kubago bye Congo gwe ne Kagame Museveni ne Kagame kiri mu kubago byayo bakita territorial sovereignty it is against the UN charter kati bano ba provoking out of which temugenda dufuna kyo kibabuulira kubanga wano UN yeyingirawo UN esobola kubeera negotiator yesonga kine Sudan tena balumba naye ate bajja kubakwata mujja kusasula fine ebye mwetegeka mu mwagala lutaleno ne mujja sasula fine ekyo kibabulira kubanga mukolanga basiru temulowooza nga mukola ekintu oshegera nabagamba Museveni otalina ba advisor bagezi ekisoka Museveni musiru nafuna ne ba advisors abasiru kati okero oliye yalina ku advisinga Museveni naye okero oliye mbamutekawo nga kifaananyi tamanyi na UN charter tamanyi na kino ekintu kye bakola territorial sovereignty agreement eno etteeka lino ligamba ki repercussions ziri ki nga bagende Congo ne babba otegera ekintu ekyo tamanyi repercussions za kino kintu kye bali mukola ye just amanyi katugende tusumbwe Sudan ejene Uganda ekwe bikompola tujjo tulete mu Kampala muhoza awambe mukulu abasajja bakulaba
abasajja bakulaba ate kino kyokola kiri deadire nnyo kugwe si kuffe kubanga ffe tulina okukuba akalulu kokolotya tugenda kukuba akalulu bino bye muliko mu paniki zino mumala biseera ebyo bye bakola kati ali mugundi apanze bomu. This is UN. Kino ekintu kye bali mu kukola kya UN ejja biyingiramu bweti ebuuze okay kati katulabe ani mukyamu ani mutuufu. Nze kyensaba bannayuganda kiki mutwegatteko muvumirire ekintu kino. Museveni aguze ne babuloga ku media abuwadde sente bubuno kambuteeke na wano bubuno bubuloga oshegera buno bubuloga bwa Museveni abuwadde sente butandika okupika ekintu ekyo namwe bannayuganda mukiyingiremu temuyingira mu bino bya kisiru wabula muvumirire ebyekisiru bino buno buli ku Facebook ne ku X butandise okukoza Uganda ke bakube munonya kikutaka lya Uganda ke bakube butandise okupika munafe tuwagire tudda ku side ya Uganda kwa Sudan alito Museveni obusiru fe twabuvaako dda obusiru bwammwe abatuusi namwe naba NRM musife tetuli ku level y'obusiru oshegere ekintu ekyo just mwe basiru kyova mukwata ne bibomu ne bibalya ne mukwata ebirwadde ne bibalya because you are stupid and dense temumanyi kye mukolako kibeera kitegeeza mwakola ebirwadde wano ne mbagamba koboni World Health Organization yeno big organizing ne mala ne mubijjayo na mukitegedde nti kibadde nzajja kuwabula wo ina amagezo utegere obo oli musiru siri musigalenga muli basiru okitegere ekintu ekyo ne mukuba bibomu ne mbagamba UN ejabbalya ne mutandika okujja abasirikale be bateze bomu zino nga mumaze okutta abantu babwerere ate sawa eno muli mukutta abasudani mutta abasudani naye kino nkikubulya teri mu Uganda agenda kuwagira bya kisiru bya mweteri tugenda kukuba akalulu mugenda kutuviira aguze bubulogo obusirusiru buno butumbavu obutuusi naye butandise kupika we yali pika ebya Congo naye gwe tomanyi bodiringa na we just don't know muganda ukati afanana nga kaskeleton atunulanga omusikolemu ebyenda ne luli yali alowooza anti wakyalo nyo bakagamba kafuguma bakolonialist temungambako imwe obusirusiru obwe mulina mmwe okitegeera katulabe gye kigenda okuggwera naye mbagamba bannayuganda start protesting against Uganda's invasion on Sudanese territory kino ekintu bakita territorial sovereignty mulage ensi timwe muyimiridde na Sudani era temwagala lutalo lwa Museveni na family ye please ne okola post ye mu bweti kulwa Sudan mukole post ye mu kulwa Sudan ngenda batera ekifaananyi kino Sudan yegamba we are one tetulwana wabula buno butumbavu wo butandise bwoza bakube Uganda ekube Sudan bakube bantu mmwe temututinkuulira ntalo Museveni tugenda kukuba akalulu ogenda kuvaako forcefully or peacefully walayi bantu mwe mwatutama bisirani mwe mwatutama oshegera n'omuntu yena abeesembereza tumulabanga kikolimo tumulabanga biseseme twagala musesema oshegera katikagenda kati nkule entalo katademu bubulogo obusirusiru setoloza munafa amagezi gaffe gasukawo ku ebyo byasukawo ddebyo twabibuuka dda tetwagala ntalo mu Africa tetuzagala mwe kizibu kya Africa mmwe mwababiri gwe ne Kagame mmwe ne mugenda you are going to test the wrath of capitalist just watch the space mbagamba ne mukozesa nnyo obusiru nga mulowooza nti mwabasinga okutegeera teri munna Uganda alina magezi asobola kukola kino kwagira kya kisiru kye mulimu kukola kubanga ebyekisiru byamwe byatutamatama Museveni watutama n'abantu abakoleramu atutama ne family yo yatutama n'amalwalo gamwe tujja gaziikulayo bantu mmwe okitegeera kati kuguni kati nkula this is against the UN charter kino kyo nkikubuulira ate nkubuulira kino tojja kumalako nakyo just watch the space and mark my words omanyize ebiseera ebisinga mbagamba nti government yo gye mulina mujjudde basiru n'abalina okwadvisinga nabo basiru just bakupika bupisi egenda olumbe Sudani ejje ekukube kati mwagala kusanyawo bizimbe byo mwazimba ezo sente zazimba ebizimbe ebyo zammwe anti kagamba nze okugenda Uganda njirekanga we nagisanga buli kimu jakiteeka kutaka sente zazimba ebizimbe ebyo zammwe ebyo bizimbe bye tugenda okubawambako ebyo tugenda obbajjako bya zammwe ezo sente mwajja nazo wali oyingira Uganda mwajja n'ezo sente oshegera mwajja n'ebikooti nga biyulise mu mugongo ebikooti ebiyulise mu mugongo mwali mu sente mwali mutungiddemu sente okitegeera kadda onekawoza nze Uganda nagisanga wala nagisanga wabi nnyo nze okugireka Uganda njagireka we nagisanga nonsense ogenda gireka nga wagisanga bajjajjawo we batwe bagisanga bujja butusirwaliyako lwaki mutu esibyeko tetubagala bantu mwe tetubagala Museveni tetubagala ne family yo tetubagala mwatutama n'omuntu abeyogerezaako naye yatutama niwabeera nga wano niwabeera wakinga tumulaba abeyogerezaako mwatutama bisirani mmwe akati buli wali mukubutanditse ku provoking entalo but kino togenda kumalako nakyo teri agenda kuwagira ku muna Uganda it is a high time
protest against this. Abana ba X stand with the people of South